Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform sako ne mukyala we Babi Kyagulanyi sako ne family yonna ebitono si birungi n'akamu era ng'obukyayi nno bweyongedde okubeera nga temunange bweyolekera ddala era nga nina akatambi kengenda okubeera nga tenkupuleyingira awo waliwo omusajja mukulu amanyikirwa nga abasajja mivulo bayina emyaka emeka simanyi naye ayina ebyama abyasobodde okubeera nga ate ayogera era ng'avuddeyo n'atukakasa nti waliwo ekintu tugenda okubeera nga temunange kituuka ku family eno si byange era nga katambi ngenda kubeera nga ate nkakuteerawo naawe osobola okubeera nga ate wewulirako kwebyo omusajja omukulu abasajja mivulo byasobodde okubeera nga ate ayogera ku banne era nga naawe olina eddembe okubeera nga ate munange osulawo wansi awo comment yo of course kubyogenda okubeera nga ate olaba mu video eno wenaba nkuje nanobutembegenda okubeera nga ate kuteerawo omukulu olunaku lwaliro abadde side wali oba ali side wali ejinja era nga munange embeera yabunkeeke nnyo so bino binangenda kubeera nga tebikutera waawo video nterake kikalaki nga sharing kwa comment section always beta open one sao tekigenda kubeera nga ate osulawo ndowoozayo ku byogenda okubeera nga ate olaba twegatteko omutongole subscribing oleme kubeera nga tosubwa amawulire kika bwe kiti ate mu budde n'ensonga endala nnyingi nnyo komote muvaawo ffe abaagala ensi yaffe Uganda tugenda kubatta nga temunaba kutta muntu n'omu twekozeemu omulimu tubalindiridde tubalinze tugenda kusooka kubakuba miggo ng'okubalabula nti mulekeraawo ebintu eby'ekitujju bwe mugaana tugenda kubatta abagenda okubatta tebagenda kubeera ba military tebagenda kubeera ba CMI tebagenda kubeera ba SFC tebagenda kubeera ba ISO tegenda kubeera polisi ffe abaagala ensi yaffe tweteeseteese okubaŋŋanga mwe mwenna abaagala okuleeta wano ekitta abantu abaagala okwokya Kampala abaagala okwokya ebizimbe by'abantu abawagira Museveni abaagala okusula bomu ku bizinesi z'abawagizi ba President Museveni tugenda kubatta we are going to kill you kyandibadde kyamagezi for you to avoid such scenario otherwise you are going to be killed I appreciate everything you do. Like we need this is not my thing. No, it's our job. It's our nation. We have to love it. I am fully ready to be remembered for something very important as a contribution. So, yeah, you have my support. NUP, my party has my support. 100. There we go. There we go. You can be very sure that we bless with so much power in our voices. Yes. That power can be destructive or constructive. Never that was a Katona generation of the woman in a comfortable or the only job, but to come to look blind, yes, thank you. Sasula abayimbi bajje bakukolere nabo balina family ez'okulabirira etegedde tokute ku ssente za iPod gwe owa dipito zikuteeko owa jemato zikuteeko ate nga ka budget mukafuna oyagala abayimbi bajje batuuyane amanyuma
batuya n'enkwawa oli kusimpa se omala ogambe thank you. Abantu bategeera nti iPod yebawa kwatako kyokutte kiwa abayimbi bakuyimbire. Mu nkyukakyuka tetuyinaamu department y'abakitunzi ba struggle. Oba singa osanga ebaddemu liri paza awo walikoze budget gy'oyagala ne bagikuwa n'obeera kitunzi wa struggle. Struggle eno ebizibu byaffe by'ebikitunzi byayo. Ebitukoleddwako by'ebikitunzi byayo. Ddagala eritali mu ddwaliro kitunzi wa struggle. Enguudo embi kitunzi wa struggle. Abakyala abafa nga bazaala mu malwaliro kitunzi wa struggle. Abalwadde abeebaka ku seminti emulago kitunzi wa struggle. Tekitwetaagisa kuteeka mu ssente zonna okuleeta omuntu okwogera ku bintu ebyo kubanga gwe bino byogenda okwogerako olabika sinadi owangaali nabula boogenda okubagamba babimanyi nnyo kubanga bo gye bakola ki gye bawangaali. Kati tetuyinza kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu. Bwe kiba kitwetaagisa kusooka kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu kitegeeza tuli mu kuwaayiriza gavumenti ebikyamu ebyo tebiriiwo. Gwate Mukama omuwa ssente mmeka okussa oba omuwadde ssente mmeka mu kitabo kye okwogera ebigambo ebyo by'oyogedde. Lwaki then ffe tulina kusooka kukuwaayo ssente okwogera ebikyamu? Lwaki tulina kusooka kukuwaayo ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga? Kukiba nga tulina kusooka kukuwaayo ssente kitegeeza tugenda kuwaayiriza gavumenti ebikyamu tebiriiyo. Ate olaba n'abalina okubyogera tulina okusooka basasulayo ku kasente. Mukulu liri pazo ebizibu by'abantu bireekaana nnyo okusinga eddoboozi lyo. Tokolangayo ku luyimba luyinza kubeera lawuda kusinga bizibu by'abantu. Toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kusibwa kwa Dokita Kizza Besigye. Toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kutta basiraamu. Toyinaayo luyimba lw'amaanyi lusinga nguudo mbi. Era sisuubira nti wali okubyeko hiti esinga okufa kwa Sseggirinya. Ebizibu bino bino bye byatukuuma. Era tetwetaaga muntu yenna abitujjukiza kubanga buli lunaku bitweramba. Bw'obanga olina okusooka okufunayo ku kasente obijjukiza abantu, kitegeeza naabo b'ogenda okubijjukiza balina kusooka kufunayo ku kasente okusobola okubitegeera n'okusobola okubirwanyisa. Ffe embeera gye tulimu yeetujjukiza si mmwe. Ate era njagala okukutegeezaako nti ne tuba tusazeewo tukuwe ssente, tusobola okubeera ba highest bid okusinga Museveni eri omuntu alinga ggwe. Liri pazo ekyatugattira awamu yali mbeera gye tuyitamu nga bannayuganda. Gwali mwoyo gwa ggwanga tebyali byanfuna. Oba osanga ssenga twakizimbira ku musingi gwa byanfuna okuva mu ntandikwa ssenga kyayiika dda. Kubanga kuffe tewaliwo alina ssente nnyingi kugenda mu Museveni mu lutalo olw'ebyenfuna. Era tuyinza kubeera ba highest bidder ku muntu alinga ggwe kusinga Museveni. Ye bwe tuzikuwa kaŋŋambe tukuwadde akakadde ye n'aleeta obukadde 10 then kye kiba kiddako. Olabye obulabo obuli mu kuzimbira ekintu ku musingi ogw'ebyenfuna? Gwe bw'ojjanga nina kukuwa ssente ate nga n'omulaba agaba ssente. Ssente ze ŋŋenda okukuwa ntono nnyo ku mulabe z'ayinza okukuwa okulya ebigambo byo. Era singa gwali gutyo, senga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yakisigalamu yekka. Nabwe ekityo ssebo mukama wange, situyina ssente za kusasula bajja kutuyimbira ku kampeyini, kubanga tewali ayina luyimba luleekaana kusinga bizibu by'abantu. Tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti ku makya sukaali yannemeddeyo ku dduuka nga ssente siziweza. Tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti maama wange yafa olw'eddagala eritali mu malwaliro ga gavumenti. Nabwekityo gwe bw'oba oyagala ssente okusobola okutujjukiza, meaning toli wa mazima. Toli wa mazima. Bw'oba olina kusooka kufuna ssente okuzibuka amaaso okulaba enguudo embi.
okulaba abavubuka banno nga baggweera mu makomera, okulaba abavubuka banno nga bamala okusoma ne batafuna mirimu, okulaba abakyala nga bazaalira ku seminti mu malwaliro ga gavumenti, okulaba nti abalwadde oba abaana abato abaazaalibwa ekawempe baafiira mu incubator mbwe amasannyalaze gagenda nga gavumenti teyina standby generator oba temwalimu mafuta gasobola kugitambuza, obeera toli muntu mutuufu. Tuba nga tulina kusooka okusasula okulaba ebintu ebyo, era tugenda kubyogerako ng'obijja ku mutima gwo, wabula ogenda kubyogerako mu ngeri yaba mpaddeyo kati. Esswala toyina kugisaala olw'okuba bakusasudde, era bw'ogisaala ng'olina gw'oyagala okusanyusa, esswala ebeera tetuuse. Esswala tuginuulira azini okutoola nniya, okunuulirira. Esswala tugitoolera nniya, tetugisasulira. Era y'ensonga lwaki tewali muwendo gwa ssente gw'oyinza kuwa muntu yenna asobola okukusaalira esswala. Esswala yeggwalina okugyesaalira. Then abalala gwagikulembedde bakwegattako bugasi nabo ne basaala. Kakati esswala y'enkyukakyuka twagyekulemberera ewatali kusasulwa. Yenna wenna awulira ng'oyagala kugidda emabega, layini weeri naye tewaliiwo imaamu asimba ku muzikiti awo, asimbye abantu layini nti buli ayingira 15,000. Nebateekawo n'ekizina buli ayingira 15,000, buli ayingira 15,000. Omusiraamu kyakola kwaziina, bw'otasaala bibeera tebimukwatako kubanga obeera toyamba ye. Nabwe kiti abayimbi mwenna abaawulira omulanga gw'enkyukakyuka, yenna ajja n'atwegattako, obeera weeyamba, obeera toyina gw'oyamba. Kuba bano b'ogenda okugattirako eddoboozi be bawagizi bo. Bwe balwala tolya, bwe batajja mu shoozi zo tolya. Bw'oba tewabasasula kujja mu shoozi zo, kati ate nabo bategese, gwe lwaki oyagala obasasuza okujja mu yaabi? Gwe kitwale nti bw'obeera ku Afirikano otegese sho. N'abanyigirizi bwe bagamba nti leero tuli kasaawe ka Kaale Nateete, nabo babeera bategese sho. Bwe baba woba gwe tebaakusasuza nga si gwe yabasasula nga bajja mu sho oyo, lwaki bo balina okusasula okugenda mu sho yaabwe? Ayagala ssente genda ewa Museveni, ayagala eggwanga jangu ewaffe. Tewaliiwo ssente ze tugenda kusasula okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, kubanga tumanyi bye twogera ge mazima. Tetulina muwendo gwe tuyinza kukuwa okukwogeza amazima, kubanga teri yali asasudde muntu ssente okufuuka omuntu. Ak'omuntu kalimu amazima, ak'omuntu kalimu okulumirirwa, ak'omuntu kalimu okukwatibwako. Kati ffe tukusasula ssente okufuula omuntu. Maama we yakuwa mmeka okukuzaala, naffe tulyoke tukuwe ssente okusobola okukuteekamu ak'obuntu. Fulumya ku bajeti essente tujje tukuyimbire mu kampeyini. Kyagulanyi eyo egundi kampeyini tezibeera zize. Kampeyini zange omuwagizi wakwagala ennyo. Kampeyini zange music consumer. Kyagulanyi akyali naye ate kiba kyetaagisa okumuwaayo ku kasente bwe gubeera gute, kubanga naye ayamba nze. Ate gwe bw'oba owulira nti okujja okuyimba obeera nina okuwaayo ku kasente era obeera onnyamba buyambi. Naye saasira ate onajja ng'agenda kusibwa, asuubira okuttibwa, asuubira okukolwa ki, ate ye aba tannyambye buyambi eyo gw'osaba ssente. So eno kkoozi yaffe twegattira ku nsonga za ggwanga, era ekyatugatta mazima. Y'ensonga lwaki bw'obulwa amazima mu ffe ng'otambula ng'ogenda. Abajja olw'ebyenfuna baavaako dda. Kakati gwasuubira nti tuli mu bizinensi ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye. Gwasuubira nti tuli mu bizinensi ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye. Otherwise awo mugende ewa Museveni atalina gy'asuubula nti yeetaaga amagoba. Ye ssente aziiwanga jjenje oba aziiwanga mukazi nakyagaba. We yeegabula ku bizinga. Seeno waffe ffe tetulina ssente za kubawa. Tetulina ssente za kubawa.
Era abayimbi njagala mukiiga okuva n'olwaleero bwe mujja ne muyimba temuyamba Kyagulanyi mweyamba. Temuyamba Kyagulanyi mweyamba. Mulekera okwefuula ab'amakulu n'okwewa amakulu we mutayinanga makulu. Gwe bw'oba owulira nti Kyagulanyi abifunamu nnyo ndaba naye agenda mugundi Kyagulanyi olowooza mu lubuto lwa nnyina yamalayo emyezi 16 yamalamu 9 nga ggwe nayefuna empapula ogende weesimbewo ye yakugaana ossoma. Bwebyo byanfuna. Gwe lwaki obitya? Abasajja bakambwe temubaleetako bbugwa naye noga Kyagulanyi ali mu bizinesi ze nga ggwe n'okuboogerako batya. Ng'osiiba ogamba bavubuka oyo ajja kubattisa nange buli amusemberera afa abasajja bakambwe then muwe salute y'okuyimirira mu bakambwe. Era musseemu ekitiibwa kingi nnyo y'okusobola okuyimirira mu bakambwe. Kati kitegeeza bw'aba ataddeyo saddaaka y'okuyimirira mu bakambwe aye toyinza tutuga nti tusooke tukuwa essente naawe ojja omugattireko ku ddoboozi naawe ojja oyogere ku bikyamu ebigyamu kati oli bw'anaakuwanga bivaawo. Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'enguudo ziteredde. Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'amalwaliro gateredde mulimu eddagala olwo. Yogera ekintu ng'okyogera lw'amazima si kukwenya. Bino si bya kukuba bulango bwa ssimu nti alina iPhone omusanga alanga iTero. Kubanga mukwenyi mukozi. Bino si bya kukuba bulango bwa mmotoka alanga pasa ate ye avuga Benz. Bino si bya kukuba bulango, si bya nfuna, bino bya ddala. Era gy'ensonga lwaki ekitukuumye tubirimu n'abantu ababirimu ddala ababitegeerera ddala nga tebalina kye baabinoonyamu kisukka ku nkyukakyuka. Kati gwagala ebyenfuna genda otemeteme ennyoko omundeetere mbagula mirambo njigula wano. Genda otemeteme ennyoko omufumbi omundeetere muwutemu ssupu ndi musezi. Gwe bw'oba owuli oyagala byanfuna genda otemeteme ennyoko omutunda era akaayi ndaba mulibeera akaayi. Mutunze tunze abantu bw'oba owuli oyagala ssente. Bino si byakwakitinga. Mwakitingi ewali ssente. Bino bya ddala. Y'ensonga lwaki n'abaagenda tebannadda. Kati gwe musoko tuwe ku ssente tuwe ku ssente. Kati bw'oba owulira ng'oyagala ku ssente nawe tandika ekikyo. Okitidde. Abasajja obatidde. Kati we yakitandikawo ekitiibwa. Muwa abantu ekitiibwa. Gwe bw'ofiirwa tuziika. Ffe tufiirwa nti ate mumpeereza ez'amafuta. Diri pazo. Bwe nnyiiga nga tonziigiddeko nga munywanyi wange kya buntu naye tekitegeeza nti obutaziikako bwalemezza omulambo ku ngulu. Meaning okujjako kwa buntu era tusanyuse nnyo 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 nnyo. Naye tolowooza nti kwe kulina okutujjukiza ebizibu bye tusiibamu. Kwe kulina okutujjukiza abakyala abafa nga bazaala tubabeeramu. Kwe kulina okutujjukiza enguudo embi tuzitambuliramu. Just bw'ojja n'oyimba ekyo tukiyita mukago n'abantu. Actually gwe abayeeyamba wabula si ggwe abeera abayamba. Guno gubeera kutta mukago n'abantu. Nakuba wansonga lwaki tewabasala okubawagira. So si nti mbeera ngenza okubajjukiza ebizibu ate ebyabwe obibajjukize. Naye banaakuwa ssente naye tobibeera bize. Ebizibu byabwe teweetaga kubibajjukiza. Mwanti mbeera ngenda kuyimba mbasanyuse ffe tulina bajeti ya entertainment kubanga tewali kyetusasula kyetusanyusa. Katugambe liri pazo ze obaddewo mulaale nga bw'osaba kuli siti katuteekeko ki. Taba entertainment baatutte zino tusanyukira ki era tujaguza ki ekyo ekitusanyusa. So bw'ojja obeera ozze naawe kweyamba kujjukiza bantu nti naawe obabeereddewo so si kubajjukiza bizibu byabwe.
gwe bwoba owulira nti ogenze kubajjukiza bizibu byabwe naye nga mu kubajjukiza ebizibu byabwe ate osoose kusasula then ate nabo kitegeeza balina kusooka kusasula okutuwa akalulu tugenda zijjawo esasula eggwanga lyonna yabafuuyimbewo ki enkudi baba wamma genda osisinkana abatamiivu nga bakusaba obasanyuse kituufu esobola okuba yakukolera ssente n'emmini nnungi kirawo ng'ate mu ddansi si mu kkanisa ne mu mikolo egy'ekirabufu ennyimba zo ziyinza okuba ennungi mu benzi mu bakava mu baki si mu baagala okwenunula kubanga eno mu kwenunula twagala n'okununulirayo ensa eggwanga bw'ogamba nti okulinunula mubamu bingi ebifudde si byanfuna byokka lwakuba mumwesira muliteeka ku byanfuna neggwe wennyini oli kabonero ka ggwanga erifudde nti eggwanga lyafiirwa ensa so sisuubira nti musikiwo amala okukunga abantu okulonda enkyukakyuka okusinga ebizibu byabwe bibavugira